الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبارك الله سبحانه وتعالى atuwangazizza okutujja nga tetunnayingira Ramadan mu darasa yaffe eno, n'atuyisa mu Ramadan n'atutuusa mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu ogwa Dhul-Qa'da oba Dhul-Qa'da. Olwaleero officially darasa yaffe ezzeemu biiznillah, emyezi ebiri nga tetugiriimu. Olwaleero tugizzeemu darasa mpozi gye tuyitaani darasa tafsiri mu topiki ki? Eddembe ly'abakyala Suratu Nisa. Katusuubire nti eddembe lye twakalaba muli bawa? Alhamdulillah, muli bawa? Naam. Darasa eno twagamba nti egendereramu kulaga ddembe ly'abakyala mu Busiraamu. Allah lye yabawa mu Suratu Nisa, era engeri Suratu Nisa yonna gyetali ku topiki ya ddembe ly'abakyala lyokka, tetugenda tulondamu omwe tulaba eddembe ly'abakyala. Tulina aya zetwasooka, ani ayinza okutujjukiza eddembe ly'abakyala eryasembayo lyali mu aya ki? Naam, egambe eti wa atu nisaa saduqatihinna nihla. Twalabamu eddembe kino ki? Naam, Imam. Shekhe, twalabamu nti omukyala alina okuweebwa eddembe ng'aweebwa amahali bw'abeera nga wasibwa. Omukyala alina eddembe mu kuwasibwa, okuweebwa amaki? Amahali, ekigero kya ssente ky'aba asaze. Eryo ddembe lye terimuggyibwako, tebawamba muki? Era kyekiraga nti asiimye omutwala abeere mukyala we. Namba 2, ani ajjukira eddembe mu aya omwo? Naam, alina okwesalira amahale. Naam, egambe eti aya yakuna eddembe lirimu, alina okwesalira kyayagala, oba kitono oba kingi, kyonna kyasabye eddembe lye okola kimu ku bibiri: eitha okumuwa oba okusaba akusalireko, oba okugamba nti ogize eki, onnemye. Wabula togamba nti ngangula kikyengula ezo zonna. Tugende ku aya endala. Twagamba mu ntambula gye tutambula mu darasa eno, tusoma aya, bwe tumala ogisoma ne tukola tutya? Ne tugivuunula. Waliwo kyobuusa? Bwekuvuunula okugijjamu ebyokuyiga ebitonotono ebikulu. Ekyokuna
ne tunoonyaamu enkizo erimu n'eddembe ly'abakyala oba ekimu ku bimeka ku bibiri. Aya ya leero ye aya wa atu nisaa sadukatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Aya ettaka ni agitusomeramu gyetugendako. Naam. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. هي آية يا ليرو إن شاء الله. الله تقامي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. آية etegeeza Allah yali ayogera ku baba n'obuvunaanyizibwa ku bantu abamu nga baba n'obuvunaanyizibwa ku bamulekwa oba baba n'obuvunaanyizibwa ku bakyala oba baba n'obuvunaanyizibwa ku baana abato ng'alina by'abagamba ababa n'obuvunaanyizibwa ng'abagamba nti wala tu'tu sufahaa amwalakum, temuwanga basufaha emaali yammwe. Basufaha be baki? Beba abatamanyi value ya ssente era nga tasobola kubeera ng'akwata bulungi ki ssente, ng'obwongo obwo tabulina obubeera ne ssente mu mbeera eyaki ey'obuvunaanyizibwa, nga bw'aba aweereddwa ssente, for example ayinza ziteeka n'afuluma n'afuna wuzi, oba asobola ozikwata n'azigabira buli kwasanze, oba n'aziteeka mu haramu, obanga bw'aba azikutte kuzikozesa azikozesa mu mbala etalaga nti amanyi okukola okubala, abo abatasobola kukolegana na ssente bulungi be bayitibwa baani? Basufaha mu aya eno. Ne bwankubadde asufaha mu aya ate endala kirina amakulu amalala, nga mu aya mu suratul Baqara nga Allah agamba sayaqulu sufahau minan nas, kati erina amakulu gaayo agatali agaawa. Wano wala tu'tu sufahaa, temugezanga ne muwa abo abatasobola kukwata ssente mu nkwata y'amagezi n'abagezi emaali zammwe, ebyobugagga byammwe. Allati ja'ala Allahu lakum qiyaman,
ng'ate emaali eyo Allah yagibafuulira nga bwe bulamu mu nsi kwe kuwangaala. Omuntu awangaala naki? Na maali. Allah yagibafuulira ng'ayagala ensi obulungi, Allah agiyisiza ku ssente. Ayagala akhira, Allah agiyisiza ku ki? Ku ssente. Temuwanga abantu abo abatalina magezi gawangaala na ssente bulungi, temubawanga emaali zammwe. Allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, ezo emaali oba eyo emaali Allah gye yabawa nga gye mulina okuwangaaliraku bwe bulamu. Kubanga ffenna tukimanyi nti emaali bwe buki? Bwe bulamu. Wabula Allah n'atugamba warzuquhum fiha, kyemubanga mukola mubagabirirenga mu ssente ezo, mubagabirirenga mu ssente ezo. Wakisuhum, era mubambazenga muki? Waqulu lahum qawlan ma'rufa, era mwogerenga nabo ebigambo ebiki? Ebirungi. Oleme mugamba kyagwe kuliisa buliisa oli musiru, ssente tozisobola. Oyogera nabo bigambo biki? Birungi. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, mwogere nabo ebigambo ebirungi, kubanga mubaza okubategeera tebalina magezi gaki? Ga ssente. Eyo ye tafsiri ey'abantu gye nyinza okukuwa. Mu aya eyo abamanyi ba tafsiri ne baawukana nga bagamba Allah yali ategeeza baani abo. Mukategeeza Allah yali ategeeza baani abo baatuganye okuwa ssente kubanga tebalina magezi gaki? Ga ssente. Tebajja zikuuma, tebayinza kuzongerako, bazitattana buttattanyi. Ne bagamba abasooka abamu ti Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza abakyala ng'ali mu kutugamba wala tu'tu sufahaa amwalakum, temuwanga abakyala emaali yammwe nga be bagifuga, be bagitambuza. Abo abatalina magezi gasobola kukola ekyo, bitegerekeka. Abatalina magezi gasobola kukola ekyo ekyokulabirira emaali, temubakwasanga emaali zammwe. Allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, ate nga mukimanyi emaali eyimiriddeko buli kiki? Buli kimu. Wabula ate warzuquhum fiha, abakyala mubakole ki? Abafaanana bwe bati mubagabirirenga mu maali eyo, bye beetaaga mubigire ki? Mubibawe, mubibatuuseeko, baleme kujula naye nga temubakwasiza ki? Maali. Wakisuhum, era babeetaze kubambaza, era mubambaze mu maali eyo. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, muwangaale nabo nga mwogera bigambo biki? Birungi gye bali. Eyo tafsiri esooka mugitegeeza. Allah yali ategeeza baani? Abakyala abalina ekitendo ki? Ekyobutasobola kuzannyisa ssente, olwo olulimi lwenkozeseza, kukuuma ssente, kukulaakulanya maali, abo temubawanga emaali yammwe. Abalala ne batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza bamulekwa era ng'ali mu kulagira, kubanga aya eziri waggulu ziraga bamulekwa, zoogera ku bamulekwa, n'eri wansi naye eri ku bamulekwa. Neeno ekitegeeza ali eyogera ku baani? Nga Allah ategeeza abange mmwe abalina be mulabirira nga bamulekwa, nga mmwe mwewaayo okubeera nga mubeera baani? Abalabirizi baabwe, nga n'emaali zaabwe ziri mu ngalo zammwe.
kyemubanga mukola la tusufahaa amwalakum bamulekwa abatannaba kufuna magezi agalabirira essente agakuuma emmaali agagiwa agawa ssente value kyeki omuwendo temugezanga ne mubawa essente ezaabwe zebagamba bamulekwa ngenda bituukako temugezanga ne mubawa ki essente zaabwe zemuli mu kulabirira allati jaala Allahu lakum qiyaman ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yazibafuliranga essente ezo mwe muzirina mwe muzitambuza mwe muzirabirira mwe muzikuuma warzuquhum fiha wabula bamulekwabo mubagabirirenga mu ssente ezo bw'aba ayagala fiizi mu ssente omwo ng'ozannyisa ng'omuweerera so si nti ng'ozikwatamu ozizannyisa lulimi lutegerekese ozisuubuza oziteeka mu binazaaza osobole omugabirira muki mu ssente ezo wakisuuhum bwe beetaaga kwambala era mu ssente ezo bambaze waqulu lahum qawlan ma'rufa wangala ng'obagambe ebigambo ebirungi ng'obagamba zino ssente zammwe nze ndiwo zikuuma oluvannyuma nzigire ki zibawe bigambo biki birungi si kumuddako kumugamba gwe kitawo omulabawo wano ate ngeno oli mu maali ye oba toli mu maali ye wabula weefuula nti omuleese omugire ki muyambe wakisuuhum mubambaze waqulu lahum qawlan ma'rufa mwogere nabo ebigambo ebirungi be munnaye okufa kwa taata tekitegeeza nti obulamu bwako soma taata wafunemu bitegeze abo bameka aya betegeeza ani nani abakyala ne bamulekwa abalala bagamba abafunuzi ba Qur'an ti Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza abaana abato abavubuka abatannakula abatalina bwongo yakyasuubira nti ebintu byakukakeeka abo kyemubanga mukola la tusufahaa temuwanga abaana abato abatannafuna bwongo na kumanya ssente bweruma ng'ogikola amwalakum maali zammwe allati jaala Allahu lakum qiyaman ate nga Allah emaali ezo zeziyimiriddeko buli kimu ku nsi kuno ne ku akhira osobola okufuna akhira olw'essente ezo warzuquhum fiha abaana abo mubagabirirenga mu maali eyo nga wagabirira omwana wo wakisuuhum mwambaze muyo waqulu lahum qawlan ma'rufa yogera naye ebigambo ebiki birungi tafsiri meka tafsiri kyesinga okuba ennungi kwezo essatu bw'olaba eriwa yagika n'ensonga lwaki agambe nti aya yali etegeeza bakyala kubanga be tusinga okuwangaala nabo omuntu ayinza okuva mu nsi nga tafunye kumulekwa omulala na bakyala ate omulala bamulekwa lwaki awo nekitegeeza mulekwa ayitibwa mulekwa kuba aba muto nekitegeeza nti omuto tasobola kwandulinga maali era aya gwetegeeza oyo bwagambye ate imamu mulekwa omuto aya gwetegeeza kakati tugamba nti bonna mu aya omwo
Allah bategeeza kubanga Allah yali asobola okugamba temugezanga ne muwa bamulekwa esente zammwe, era yali asobola okugamba temugezanga ne muwa abaana abato sente zammwe, era yali asobola okugamba temugezanga ne muwanga abakyala abatasobola kulabirira emmaali yammwe. Bw'aba teyabyogera ng'alina gw'asonzeeko, kitegeeza bonna bayingiramu. Ekitendo ekibagatta bonna kitendo ki? Tebasobola kulabirira maali. Era nyinza n'okuyingizaawo tafsiri endala etali eyo ne ŋŋamba ne bw'aba musajja si mwana muto ate si mulekwa, wabula sajja kkulu, naye nga amagezi g'omusajja oyo tegateredde. Ensaagi iraba egize nti talina ngeri gy'oyinza muleka mu dduuka titundiraako, okugyako ng'ajja kuddiza abantu balansi abaguze n'ebiki n'ebintu, amugambe n'omuga nti tutwala sukaali yekka kankuwe ne sabbuuni. Okitegeera? Ne bw'aba musajja gwe nannyini maali bakugamba togezanga n'osigisa emmaali yo omuntu yenna atasobola kugikulaakulanya na kugikuuma na kugiwa kitiibwa ne valiyu, wabula ky'oba okola mu maali omwo mugabiriremu, tomulumya njala. Bw'aba yeetaze kakwambala mugire ki? Mwambazeemu mu maali eyo, ate ng'agigobamu ye. Olwo kitegeeza yakusinga okutegeera gwaba avaamu. Bw'aba agigobyemu kiba kitegeeza kati aya gwegamba kitowa oliiki tomuwa sente zo, tayinza gigobamu mpozi mu ngeri ey'eddalu nga bamukuyambako ng'agenda ebutabika. Kategerekese Allah n'atuwa etteeka eryo. Tuli mu ddembe ly'abaki? Ly'abakyala. Aya eyo singa topike eri mu kutugamba tusomese eddembe ly'abaana, ndowooza mulirabye. Si bwe kiri? Ani ampayo eddembe ly'abaana mu aya eyo? Abaana tubalabirira. Namba 2, twogera n'abaana buki? Namba 3, tubambaza. Ate singa aya eyo tubadde ku topiki egamba nti eddembe ly'abalalu, tolirabyemu? Namba 1, alina okuliisibwa n'okunywesebwa. Namba 2, tomuwa ssente, ddembe lye. Okategedde? Namba 3, tumuwa ekyokwambala. Namba 4, tumuliisa, tumuwa eddagala, twogera naye bulungi. Ate singa aya eyo eri mu kutugamba eddembe ly'abakyala, singa aya eyo tuba tulinoonyamu ddembe ly'abakyala, osobola oddiipa? Si bwe kiri? Awo wetulaga. Kategerekese kubanga topiki yaffe eddembe ly'abakyala. Abaana twekonye bwekonyi n'abalalu, okulaga nti obusiraamu tebulina gwe bwamaki ddembe. N'abatategeera balina eddembe lyabwe. N'abato balina eddembe lyabwe. N'abakyala balina eddembe lyabwe. Tolowooza nti abalwanirira eddembe ly'abalalu be bagundi, oba abalwanirira eddembe ly'abaana be bagundi, oba abalwanirira eddembe ly'abakyala be bagundi. Bwe busiraamu. Allah yekka ye yalirwanirira. Kategeere? Kati tugenda kutupaati kusinziira ku bye twagamba okukola. Aya tugisomye, tugivvuunudde.
nga letunaba kugenda ku paati ndala. Kansooke nyanukule ekibuuzo kya Imaamu. Aya eyo njagala ogimanye mu nsonga zino bbiri nti Allah agambye wala tu'tu sufahaa amwalakum, emaali yammwe, ng'ate waliwo tafsiiri ezo bbiri nga bategeeza amwalahum bo bennyini booli mu butawa, oba amwalakum ezizo gwe kennyini mu bitegede biri. Aya eri mu kugamba nti singa wabaawo omugulu w'eddalu nga lyagenda okumugwa ng'oledi alina emaali ye, ne bukeesa ng'ekuli mu ki? Mu ttaano, nga gwagirabirira, teba yiyo eba yaani? Ya mulalu. Wabula tebali mu kugamba olw'okuba ssente zirina valiyu tuzifaako, tetukkiriza zizanyiramu na zoonoona, togezanga omulalu oyo n'omuwa emaali yo olwo eba efuuse yiyo mu kuba nti gwagirina, so si yiyo mu kuba nti lyanga bw'ogira ki? Bitegereke. Oba singa waliwo omulegwa ng'alina emaali mpitirivu nga wali wansiiwo gwamulabirira, bagambye tomuwanga ssente ze naye ate ne baziyita zizo. Bategereke. N'abakyala bwe bati, singa wabaawo omukyala nga wo gwe wamuwasa naaba ng'atuuse ekiseera eby'emaali tabisobola, obanga wakamuwasa n'omulabamu okubanga ebya ssente olina bimugjamu, bwe muba bakusigaza ki? Bufumbo, kubanga talina bwongo butambuza ki? Ssente gye bali. Waliwo n'abatamanyi kubala, ng'era n'abasajja mwe mulimu abatamanyi kukola ki? Lumu waliwo omuvubuka yajja gye tuli nze ne Sheikh Abdallah Mutazindwa, n'atugamba Seeka nnoonya kyakukola banfunireyo kapito ntunda amatooke wa mu bizinga. Kati nno nze nali ngenda zimu, naye Sheikh Abdallah omanyi kye yakola? N'amugamba kaakati kyembuuza, oyagala kukola bizinesi ya ssente mmeka? Mitwalo 5 for example, mitwalo 5, amatooke nga ogatunda mmeka? Nga gumu kitundu. Kati singa nzija n'akeebiri nga njagalako ettooke lijja limu, ogenda kunziriza mmeka? Yayogera ng'ena. Yayogera ng'ena, ono n'akwata mu nsawo n'amugamba nti genda olye, bizinesi n'ekomaawo. Kyekyo kye bali mu kugamba, wala tu'tu sufahaa amwalakum. Okitege tasobola kukulaakulanya ssente, tomuwa ki? Warzuquhum fiiha, muwe ekyokulya. Wakisuhum, mugulire olugoye. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, yogera naye buki? Bulungi. Tafsiri ey'okubiri, wala tu'tu sufahaa amwalakum, nga bategeeza essente zo gwe nga zizo si nti okuumira muki? Muntu. Nazo zikodowalire, zikuume, tozigalabanja, tomala gaziwa batazikola ki? Batazisobola. Azisobola bw'olekawo. Waliwo abantu gusanga edduuka lye lirimu mwana, kitegedde omwana n'omugati njagala gundi kyate simanyi bbeeyi. Kakati omwana gwolese mu dduuka lyo ddala essente oziwa emaali ogiwa vali, bwe basobola okuzanyirako katono nnyo ne babaako we bamutuma byonna ne babitwala. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, ssente zammwe muzikuume bulungi. Ne bwaba mukyalawo nga tazisobole tomuwa kasita omulabamu, wabula ate sigamba nti buli omu bw'ate bw'ali.
waliwo ate ng'omukyala ate yayinza zitambuza okusinga n'omusajja. Okitegedde? Yensonga lwaki Allah aya agireetera ku kitendo, yatuwa kitendo kyaki magezi. Yenna atagalina mu nsonga eyo tomuwa ssente. Mu aya omwo twegambye no wammanga si ye paati tu fiha ishara, aya yeraga ila anna almala, nti ssente yambaghi an yunma fi tijara, kisaanidde okubeera ng'ozinjiwaza ng'oziteeka muki mu kusuubula, au sinaa oba mu kuproducinga ng'olina production zogira zokola, au ziraa oba n'oziteeka mu kusiga. Fayabuka ra'sul maal, kapita asobole okusigalawo. Wal aklu la yakunu illa min arribhi, okulya tetulya okujjako tulya mu magoba. Kakati mwabagamba nti abamanyi ebyenfuna si be bamanyi kulaani mu nguuli. Waliwo amanyi ebyenfuna okusinga amanyi kulaani? Aya etulaze nti esente zisaana okukola ki? Okuteekwa mu bizinesi zeeyongere, oba mu kusuubula, oba mu kuproducinga nga kabalagala, oba ebikopo, oba buloka, okuba buloka, oba okulima. Era mu kubeera nazo olina okukakasa nti kapito wasigalawo. Bw'oba wateekamu 5 gigira ki? Gisigalawo. Bwe weetaaga okulya tebalya kapito, balya ki? Balya magoba. Era singa Allah agera bizinesi yo nga kapito 5 n'okola 15 nga buli lunaku olya 1,000, abamanyi aya eno bagamba kendeeza ku byoli olya 5 z'obadde oleme kulya zisukka mu meka? Mu 5, kubanga ogenda kuyingira muki? Mu kapito. Kali naawe osasirira akola bizinesi nga ye bw'atuuka okubyajja mu bujji. Okitegeera? Era osasirira akyala ewa muganda we ng'atunda dduuka, n'atuuka n'amufumbira caayi ne muwogo, ate n'ayomba n'agaaka kate mugaati guguli wali tampadde mugaati, ne soda mu firiji mwali tampadde soda. Bw'omanyi akozesa mmeka alina kulyako mmeka? Munzire tomanyi, muleka akuwa caayi ne muwogo. Eyo aya ekitulaga, kubanga Allah agambye temuwanga abatamanyi kulaakulanya ssente. N'agamba mubagabirire mu ssente ezo, wabula n'atabagamba warzuquhum minha, nti mubagabirire nga mujja mu maali eyo, wabula mubagabirire mu maali eyo. Oluganda olutegedde nti lwawukana. Warzuquhum fiha, mubagabirire mu maali eyo, so si mubagabirire nga mujja mu maali eyo. Byawukana. Kubanga kogabirira omuntu ng'ojja mu maali kitegeeza miliyoni 10 ng'ogabirira bugabirizi, ate emyaka 3 giwedde nga tewakyali. Wabula bw'oba mugabirira mu maali eyo, emyaka 10 giyitawo nga 10 zifuuse 15 ng'ate mulya munywa, si bwe kiri. Eyo nnamba emu tugiyiga mu aya, mugiteekese mu nkola. Sente zammwe insha Allah zeeyongere. Namba 2, yajibu ala al-awliya, kikakata kwabo abalabirira bali betugambye temubawa ssente, abalabirira abo betugambye,
ayamalu fi amwali sufaha, bakirizibwa okukozesa sente z'abo abatalina magezi gaazo, okuzikozesa ma yafaalunahu fi amwalihim. Nkaddamu, kikakata kwabo abalabirira abantu abo betugambye tebabawa sente, okubeera nga bakolegana ne sente z'abantu abo nga bwe bakolegana n'ezaabwe. Bw'oba olina ensimbi z'omukyala nga yavaako, oba ez'omwana omuto nga si zizo, oba ezamulekwa nga si zizo, bakugamba weeyise n'emmaali eyo nga bwe wandeeyisiza n'eriwa n'eyiyo. Ekikusanyusa mu mmaali yo kiteeke ne mu mmaali eno, ekikunakuwaza mu mmaali yo tokikozesa mu mmaali ya munno. Mukatege ebyo nno batono ababikola, nga bw'aba alina essente z'omulala afiiringa nti zize, mu mbeera ati aziprotectinga nga wa protectinga ezize n'ebirala. Batono nnyo. Ndowooza mukatege kyekyo Allah kyagambye, newankubadde abantu abo balina essente naye temuzibawa. Warzuquhum fiha, zo zennyini mwe mubagira ki, mubalabiririra nga bwe muzikozesa. Waksuhum, era nga bwe mubambaza. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, nga bwe mubagamba ebigambo ebiki, ng'okugamba nti insha Allah, Allah bw'anaakuwonya nze nga nkuddiza ki sente zo. Bw'aba nga yalwala mutwe, oba nkulinze kukula, nze ndiwo okulabirira ki maali yo. N'abasatu, fiha ishara ila madihi almal. Aya tulaga nti sente kya muwendo, sente kya muwendo, kiwaanibwa, kirina vali. Era abatukulembera abalongoofu bagamba ti wakana salafu yaquluuna, balinga bagamba almaalu silahu almu'min, emmaali kitala kyani kyamukkiriza. Wali an atruka maalan, abamu bagambanga okuleka essente nga nfudde, yuhasibuni llahu taala alaihi, Allah ng'agenda kumbalamuzo, khairu li, kyekinsingira obulungi, min an ahtaja ila nnas, okusinga bwe naafa nga nsabiriza bantu. Okulaga nti emmaali yaki ya kitiibwa. Wakiri ofa n'oleka mpitirivu nga Allah ajja kubala, okusinga wonaafa ng'osabiriza buki. Wabula naawe alese mpitirivu, tukugamba era olina okufaayo okubanga empitirivu eyo olongoose ennyingiza. Namba meka? Namba 4, bali mu kuwa empisa egamba nti wali wano, taamal maa maali lyatim, kolegana ne sente za mulekwa oba emmaali ye, kama tuhibbu an yataamala annaasu maa warathatika. Ndowooza kino kyekindeese okusoma n'obubi, supiidi y'okuwazina esusse n'enkanga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bwetufuna mu aya bali mu kugamba gwe asobola okuba ne bamulekwa olabirira. Bamulekwa abo bolabirira balina ebyobugagga byabwe bye basikira ku bakitaabwe oba bannyaabwe. Gwe n'oba nga gwe abakuza nga bw'okuuma ebyobugagga byabwe. Bali mu kugamba nti taamal ma'amali yatim, kolegana ne maali ya mulekwa kama tuhibbu, nga bwe wandyagadde ayataamala nnaasu ma'a maali warathatika baada mautik, nga bwe wandyagadde abantu bakolegane ne maali yaabo boolese ng'ofudde. Oba Oluganda lutegeere? Muffe abaliwa waliwo eyeegomba afaaleka abasika abaana be nga balina ebyobugagga bingi naye babalyaza amaanyi mu byo, babundebunde, gwali taliiwo. Bwemu yeegomba abaana be bw'aba afudde n'aleka ebyobugagga bibagase era abantu babibakuumire, bwe bakula babigire ki babibawe. Kati kye bali mu kugamba naawe bw'oba ofunye mulekwa ng'alina ebibye bikwate nga bwe wandyagadde abalala bakwate ebyababo ng'ofudde. Luganda lutegereke. Namba esembayo aya etulaga nti omuntu akkirizibwa gwe bawadde ssente z'omuntu okuba nga azimukuumira, oyo atasobola kukola ki kuziddukanya, akkirizibwa okuziteeka mu bizinesi nezigira ki nezizaala. Wabula ziri zennyini zewateeka mu bizinesi ziba z'oyo, ne ze zizaala ziba z'oyo. Wabula kwokkirizibwa okukwatamu nga bw'omulabirira naawe nga bw'olya oba okyetaaze. Ekitegerekese. Singa omuntu afa n'aleka akaana w'akawunti miliyoni 7 nga kyalese kyokka nga ke kasika miliyoni ezo 7 nga gwazirina mu ngalo zo, gwakakuzizza, bakukkiriza, obusiraamu bukukkiriza okukwata miliyoni ezo 7 n'okola otya? N'osuubula oba n'osuubuza ettaka n'ogulamu poloti ya bumeka, ne wayita omwaka ne bakuwa mmeka? 15. Ziri 5 ne 10 ziba zize, wabula okkirizibwa okumuliisaamu mu ezo n'omwambaza, naawe nga bw'ogula empuuta bw'omunywa sukaali mu lulya oluki olulungi. Oba mubitege? Naye ddala tulinayo abasiraamu
ng'eyo imaani bagirina. Salaamu alaikum. Aya zino mulowooza tuzisoma kuzireka mu bitabo, bazigamba nkoko nante, bazigamba ffe Allah aluŋŋamya ffe, bwetyo tulina okweyisa, bwetyo tulina okweyisa. Omwana akule omugaane nti munnaye miliyoni zo zirizo 7 zewasikira ku taatawo zakoze miliyoni 4 ziizo. Salaamu alaikum. Ababbi baayala mu nsi oba baakendeera. Okitegedde asobola okugamba naye munnange oyo nno ng'alimu kaimaani miliyoni 7 zino sente ze zakoze, naye munnange nze nkusomesezza obadde olya eddiguli ozifunye. Okitegedde 7 zino zindekere. Oyo nno aba mulungi nga nnyonnyo, aba mulungi mu musango gwe ogw'okubba essente. Okitegedde bino ebigambo bibatuule mu kifuba. Okitegedde la yamlaa jawfa bni adam illa turab. Olubuto lwo terusobola kukkuta, wabula lujja kukkuta ki? Ttaka. Era bwe lunaamala okukkuta ettaka nga lwabika, bwe lunaamala okwabika nga lufunda, bwe lunaamala okufunda ng'ate era lufuuka ettaka, okugwe kukkuta okutuufu. Okusigadde tojja kukola ki? Yawula essente mu zinnaazo, yawula ekirungi mu kiki. Wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib, toyingiza birungi mu bibi, ate tokyusa kirungi kuleetawo kibi. Emaali ye esobola okufuna ebizibu okuva ku ntandikwa w'okoledde ekyo mpaka lw'olifa. Ekizibu ekyo ne kiyingira ne mu banaagisikira mpaka lwe balivaawo, n'abaligiddamu nabo ne bakisikira mpaka lwe balivaawo. Lwaki? Lwa butekusa ku bumiliyoni 5 obwani bwamulekwa. Kitegeerekese. Ekisembayo aya tulaga nti amagezi amatono si kitende ekiwaanibwa, si kitende ekigira ekiwaanibwa. Kwe tolaba amagezi amatono bwe batalina birungi bye bafuga, oba muzuula nga amagezi matono taba na kirungi, kalina bagimugjamu ate okumanya mabi naye agivaamu ng'asiimye. Era nga ne bwajja bw'ayitawo ayitawo buki. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhana min as-safa, atutaase obuki, atutaase obutaba naki amagezi. Ukategete obutaba na magezi bukugisaako ebibyo, abalala ne babituulamu ne babikuumi nga nabo bwe bagejja amaki amatamu. Kati anakuuma tanywa butunda, yakeera ajjawo akuuma ebibyo nga tanywa butunda, oba amafuta gwagula egundi, emmotoka gwagula amafuta, era yalina okugagula mu bibyo byatuddemu. Tugende ku paati esembayo ey'enkizo y'abakyala. Allah agambye wala eddembe ly'abakyala emini, wala tu'tu sufahaa amwalakum, temugezangako ne muwa abatategeera bukulu bwa ssente mu bakyala. Olwo aya tuba tugikomese ku baki, naye ng'ebuna abaki abalala bonna. Temugezangako ne muwa abatategeera ngeri gye bakolegana na maali, emaali zammwe. Kyemubanga mukola allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, kubanga emaali Allah yagibafuulira nga ye byonna eyimirirako bingi.
warzuquhum fiha mubagabirire muyo waksuhum era mubambaze muyo waqulu lahum qawlan ma'rufa mwogere nabe ebigambo ebirungi mumpe eddembe ly'abakyala eriri mu ayo. Number 1 bikum barak omukyala bwabanga asobola okutambuza emaali alina eddembe okwegira mu maali. ayo eyeraga mu opposite yaayo ti omukyala yenna kasita omulaba ng'alina amagezi ng'asobola okutambuza emaali n'okugikulaakulana n'okugikuuma era ng'agimanyiimu vali, alina eddembe okumuwa essente. Haji anyenyeza omuntu eseeka nti abakyala abo abayinza okuba nga asobola okugiddusa nga bulungi agikolema bulungi naye gwe okugijjamu eyamba abamu nga tekisoboka. sitegedde ayinza okuba nga emaali asobola okugitambuza obulungi naye nga gwe okugijjamu eyambe ku bantu bawalala nga tekisoboka nga teiyo kitegeeza yakuwasa leero. Kakati tusooke tuve ku bizibu by'abantu bye bafuna abakyala ffe tugende ku ddembe ly'abakyala. Omukyala bw'aba alina amagezi agatambuza emaali n'agagikulaakulanya n'agagikuuma alina eddembe okumuwa essente n'okumuwa bizinensi gy'atambuza. Kasita bizinensi eyo eba nga tekoonagana n'amateeka gaani ga busira, sitegeeza kumugulirawo akeedi duuka mu akeedi na kuyingira butale si byentegeeza. Ntegeeza omukyala kyayinza okukulaakulanyizaamu ssente nga kyabuvunaanyizibwa ng'alina ekitiibwa akuumiddwa bulungi ng'obusiraamu obugamba. Ekyo kiwedde mubawe eki mubawe ssimu. Obadde okimanyi nti Allah abantu bangi bayisirizzaako ng'abakulaakulanya ng'ayisiriza ku bakyala bangi. Ate era Allah abantu bangi bazizzaayo asfala safirini mu nsonga ez'essente ng'ayisiza ku bakyala. Kakati mukozese amagezi musome embeera mubimu ku biraga nti omuntu emaali agiwa valiyo era alina amagezi agagikulaakulanya. Ekisookera ddala ekimufuga ateekwa okuba nga wansa. Ekyokubiri ateekwa okuba nga atya Allah. Obitegedde. Ekyokusatu ateekwa okuba nga awa omusajja we ekitiibwa. Omukyala bw'anaaba takuwa kitiibwa n'omuteeka mu ssente ajja nakugoba mu misana. Oteekwa omutunuulira nga atya Allah akuwa ekitiibwa alina ensa awajja kutamba. Obitegedde. Ekikulu ekirimu ddembe lyabwe okufuna ki kuba ne ssente. Ddembe lyabwe Allah yalibawa. Singa teyalibawa yandigaye mubagabirire bugabirizi kiggwe. Naye ke yagamba nti abatalina amagezi gazifuga temubawa. Kitegeeza abalina amagezi mugire eki mubawe baasi. Namba 2 ddembe ly'abakyala mu ayo. Allah yawa abakyala eddembe ery'okulabirirwa mu maali yaabwe. Kubanga bakugambye bw'aba tasobola kweyisa bulungi na ssente ng'amagezi ago tagalina mugabirire mwambaze. Biki kulabirira mukyala. Eddembe ddala yabawa eddembe mu kuba nti okutte mu ssente ze gwazitambuza olw'okubanga ye tasobola zitambuza kwogera naye bulungi. Obanga oli muzizo nga tomuteeredde zizo obeere ng'oyogera naye buki bulungi. Si bwe kiri. Ekirala Allah yabawa eddembe mu kubanga nabo babeera n'emaali eyaabwe. Si bwe kiri. Kubanga Allah agambye nti tewala tusufaha amwalakum, temugezanga
ne muwa abantu abatasobola kufuga ssente na kuzirabirira emmaali yaabwe amwalaku nga bategeeza emmaali yaabwe seeyiyo bwefuuseeyiyo kubanga nti jasi kyolabirira buki naye nga yaabwe mu kuba nti beba owuna yabawa eddembe y'okuba naki lirijali nasibun mimma ktasabu Allah agamba mu aya endala lirijali nasibun mimma ktasabu abakyala nabo balina obuyinza mu kuba n'omugabo mu abasajja balina obuyinza mu kuba n'omugabo mu bye bakoze ne baba n'emmaali ezaabwe walinisai nasibun mimma ktasabin n'abakyala balina omugabo mu bye bakoze okuba nga byabwe okategeka togwa ku maali kugambi kasita ya mukyala ey'omukyala yiye tokkirizibwa kugijjawo nga siiyo waliwo afunyemu eddembe eddala waliwo akyatuwa eddembe nga tunagenda mu bibuuzo alaikum salaam abakyala balina eddembe okubeera ng'emmaali yaabwe ebeera mu bukuumi ng'ekuumibwa mpaka lwe balifuna amaki si bonna twalivunudde aya mu ngeri entuufu temulowooza tegeeza abakyala bonna balina eddembe emmaali yaabwe abo batalina magezi gagifuga nagitambuza okuba ng'ekuumibwa era yenna abanga ng'ali mu kiti ekyo ng'alina gwakumira emmaali agwa mu katigore eyo akakatibwako okukuuma emmaali eyo ddembe lya mukyala si kuddira ssente za munno ate noziwasaamu muki omulala ziba zise mukuume ensa mwekuume kubanga kiyama nzibu seka buzizitowera neziwa omwana we ng'akuze nazikuume ne munyonyola tizembadde nkuume emmaali ya maama wo kati gikwate tewali buzibu kasitaaba nga gwowadde ate naye tamufaanana bitegeerekese banna waliwo ekibuuzo tusaale kivaawo nti takola ani yagaa nti takola mukyala akkirizibwa okukola obusiraamu mukyala akkirizibwa okukola wabula ebizibu ebikiriko oba ebyebuuzibwa kikyakola era akikolerawa tegereke kakati munoonye kikyakola era kikolerawa nga mukiteeka ku mateeka g'obusiraamu awo ajja kuba kkirizibwa kubanga toyinza kuba nti akkirizibwa okukola ng'otegeeza okulinnya loola agende mu katale ekyabakuze kitegere kikyakola era kikolerawa kubanga n'alunda enkoko ewaka baali mukola wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ebyokuyiga 16 mu kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam tewemma irimu mu kukigula n'osoma kubanga okusoma kikulu nnyo waliwo alina ekibuuzo ekirala ku nsonga z'abakyala ndowooza eddembe lyange bwe mubigenda ddibawo wabula ate togendewo omukyala olwokuba alina ssente n'omugamba ndabanga tojja zisobola temuzanyira ku bantu togamba ndabanga be tuli mu kwogerako baba bamanyikiddwa okugjako nga mukyala we alinayo n'ekizaapu endala osobola omugana naye okusinziira ku ekizaapu ogundi ne gundi ndabanga ssente zo wandizimpadde nenzikukumbi zijja kukufa anti era okukuuma kwe kuzozesa okukuuma bweyozesa bwe mulya buli ezeyongerako zomugaa nti kati akabadde akakadde kati buli busatu kyekyo naye si gwe mugaa nti gwe tojja zisoma ate era bwe bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala
singa yagamba nti temuwanga abakyala essente zammwe wabula mubagabiriremu mubambaze mubagambe ebigambo ebirungi twandibadde tubajjeeko eddembe. Buli musajja eyandibadde n'omukyala alina essente ng'amugamba atya ziveemu aya togiraba leeta ngenda kukugabirira. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yalekera obugagga omukyala naye abeere muki mugagga. Bw'aba mugagga obugagga bubwe, bw'aba mugagga nga magezi tegakwatagana na bugagga bwe ng'ayambibwa ne gavumenti ekyo esobola okukikola. Singa wabaawo mugagga nga mugagga nnyo nga tamanyi kulabirira ssente ng'azigala banja taziwa vali, gavumenti ekkirizibwa okuzimuggyako zonna neba nga yezifuga ng'emugabiriramu. Singa gavumenti eba egoberera bulungi ki Kulaani gyeŋŋamba, bwe bategoberera bulungi Kulaani simanyi gyeyinza kujja mateeka gagiyamba kukola ki butalyaza amaanyi. Ne mu busiraamu ekiri, singa wabaawo mugagga ng'alina ssente nnyingi naye ng'ate amabanja mayitirivu nnyo, ne bwe batandika kugaba bwe bati tasigaza, bazimuggyako zonna. Bakiyita alhajiru, bazimuggyako zonna ne baba nga bazifuga, ne batandika ozisasulamu abagira ki bw'aba yagaana okusasula. Bagenda okumaliriza ng'ate bamuwazzaga kubanga ayakuwadde. Bitegereke. Kale okufuga ssente kintu kikulu. Ensimbi zammwe muzifuge, muzibale bulungi. Bye bimu ku biyamba okukulaakulanya ssente n'okweyongera biidhnillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Eddembe tuggyemu 5, tuggyemu amadembe 5 obaana kasita babirikodinze inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.